ebitukuvu byo ku lunaku olw'abatuukirivu. Ennaku enkulu mukulike engendo. Manyi tugenda kunyumya olunaku lwonna ekigendererwa kyaffe ng'abaana bazzukulu ba Mugema kwe kusinkananga bulijjo okumala kati emyaka 20 myaka 20 mu mwaka tusinkana ne twongera okukwatagana, ne twongera okuwuliziganya, ne twongera okumanyagana n'okwagalana n'okukolera awamu. Buli omu ajja kutunyumiza era nga bulijjo batambudde omwaka oguwedde. Tuleete tuteeke mu nsawo y'ekika kibaluma naye tuba tutaddewo pulojekiti esobola okuleeta sente tugambe ku ky'emipiira by'ebika bye kiba gitandise tandika okunoonya sente oba mwakashamu omupiira gumu ne mugoba ne muyitawo ne muga kati oba olwa kituyiseewo ne mutandika okweraliikira lwaki muyiseewo ate nga mwagala muyitewo kati nolokoddeko emisinde n'ogenda wa dokita anti bayiseewo tuba tusaba otuyambe n'ovaayo n'ogenda wa Jeno Katumba Wamala tiwali twayiseewo musawa n'oba nga olina okuddamu obazeemu olwaliro n'enkya n'erundi nga paka lwabajjako tamale baali bamanyi Dr. Muyinga mu ofiisi gye bali baagala luzungu naye bwe tubeera awaka oluganda lwaffe lukole kintu ekyo nsaba tukitwale ne bafaaza nabo bwe tubeera mu kereziya ensonga eyo nayo tukiteekeko nnyo amaanyi kuba kati abakulu b'ebika abasajja abo tebaasoma yembeera gyebatutwaliramu kati tosobola kwogera kigambo ng'ekyo omuzadde n'alowooza nti oyogedde ekintu ekikulu. Ensonga y'okumanyagana njagadde era mbagambye nti njagala nnyo era nsaba nti tugende nakyo mu maaso tetukoowa. Ensonga dokita era abadde ogambye ku nsonga ya project twebaze Omukama. Ayi Mukama, abakkiriza bawe ku musera ogw'obulokofu bwo olw'okufuna ebitukuvu byo ku lunaku olw'abatuukirivu.